Polisi ya Kasanda eriko Ssemaka gwekutte nga kigambibwa nti yakakkanye ku mukazi we n'amutta. John Musiime omutuuze w'Obulagaano yakwatiddwa nga kigambibwa nti yasse mukazi we Scovia Kayesu Omulambo n'aguggalira mu nnyumba. Okuzira ku batuuze omugenzi yali afunye obutakkaanya nebba obamala okumukwatira mu bwenzi wadde ng'ensonga bazirwane ku LC zaagaana okuggwa obulungi. Kiteeberezebwa nti omuvubuka oyo amaze ebbanga nga yeekengera mukazi we nti alina omuvubuka gw'ayagala era kiteeberezeka okuba nga yabasanze nga bali mu nju omuvubuka n'agenda ate n'alyoka akola ekikolwa ekyo. Nno maama we yamubuulyako kyowa nsenga anyanga yino n'amakaago yobazze kwekkola ekyo. Nazala w'omugenzi Medias Bayakira agamba tabadde aludde okulaba abaana be kwe kusalawo okugenda okubanoonyako kyokka asanze ennyumba nsibe bagenze okumenya eddirisa ne baka ku mulambo gwa mukamwana we. Afeje nani afarwange tukatulyo mu rufu era tukatuferirwa hariyo wange n'ekikulu wange. Bano bategeeza polisi ya Kasanda naye yongezze bunnambiro era egenze okumenya ennyumba ng'omulambo gwesoose otunulako amaaso. Atwala polisi ya Kasanda Patience Baganzi ategeeza nga basobodde okutwala Tumusiime abayambeko okubuuliriza ku ngeri ba gye yafaamu.